Sorry. Hey. Embezzlement, corruption starts with we who vote. If you're voting, most of us vote people who give pledges. We don't vote capability. We don't vote who is able. We only vote for pledges. I stand up and say I'm going to become a head girl. I'm bringing new shirts. I'm bringing food. I'm bringing all that stuff. So you're not voting the capability or what am I going to implicate if I get the position. You're voting for my pledges. But I would like to request you, if you're really voting, look at the person's capability. Think about the person before he or she is standing for the post. Who has that person been? Has he been sneaky? Has he been moving out of school, using vulgar languages? Either misconduct has been so high. So if you're selecting leaders, first know the person you're going to give your vote. One vote is equivalent to make our country shine, to make our schools become something big. How can we shape our leadership in schools? Firstly, give yourself respect before you yearn for respect. We voted, but youth were taken. Drones became a problem. We couldn't even walk during night. But what is this? This is fear. They are ruling us on fear. Are you getting? So, may I believe we should trace back on the history so that we can bring it and use it and we apply it in the current elections. We shall grow great leaders. I remember Kaito Shaw, voters, like the first speaker said. But what happens these days? We no longer vote people because of their capability, but instead what we do because of their status. Are you getting? And this is tracing all along from homes. The background. It starts with the parent. Imagine a primary boy. We have a brother at home. He wanted to become the timekeeper. What the mother did first is to buy him 5 packets of sweet to go and break the voters. Are you getting? So this starts with the parents' home. Are you getting? Instead of giving us a chance to come and vote as voters, instead they want us to use what we have to bribe for the vote. And what comes into the mind of voters, they are not voting what a leader can do, but instead they turn on what a leader has. Are you getting? We no longer vote for capability, but instead vote for status and what they can give us. So this starts maybe what we should do as leaders. We should put clear guidelines for people that are coming up. Someone talked of the screening. If you see the screaming team, if it sees someone that is not capable, and obviously students are funny, this is what happens. You're capable and your friend is not capable. Trust me, if you've been serving as a serious prefect previously, and you come up, you want to upgrade the position, and you come up, they won't vote you. They'll be like, you tortured us previously. Are you getting? Kino kyekola eri ensi yange oba eri abantu bange kikulu oba kikwana. Ndi mu student wa byafaayo nsome byafaayo isi wetukuba tooki mu byafaayo byaffe ng'eggwanga obukulembeze bwaffe bwadde buti obukulembeze bwenyamiza engeri abakulembeze gye bakeera mu buyinza bwenyamiza nnyo tebutwana kyakulabirako ngaffe abakulembeze abajja. Abaganda tugamba nti emiti emito gye gikumiza ekirira. Ffe emiti emito naye abakulembeze abali mu buyinza babanga batuwadde ekyokulabirako ekibi tugenda balabirako ki. Era naffe ekibatuwadde ekyokulabirako naffe kitutwala mu maaso tuba tulowooza kyekituufu. Omugezi eyakavaawo agambye nti ekinyonyi ekikulu tekiyigiriza ekito okubuuka kituufu. Okwesimbawo oba olidde bwensi eyo lwaki? Si gamba nti lwakuba tosaanidde, lwakuba abakulembeze ababeera mu bifo ebyo baba okweyagaliza n'omulugube obutayagala kutabuyinza kubeera mu mikolo mirala. N'olwekyo okuteekawo enkyukakyuka ensi egende mu maaso ate ekulaakulana. Abakulembeze ba leero ki kyetuyigamu ekyo? Ki kyetuyiga mu lesoni abakulembeze abakadde? Sijja kumenya mannya kuba beeyoleka tubamanyi kyebatulekedde ekifaananyi si kirungi okutwaliza wamu.
kyenyamiza Uganda kubetooki byafaayo Uganda gyevudde kuba otwafuna independence kiswaza nnyo nga ffe abakulembeze abato naye tukoze ekifo okuteekawo enkyukakyuka eyo mwe nga abakulembeze abato baffe abakulembeze abato tulina okola ekyenjawulo okusingamu ekyo bakadde baffe kyebataddewo ekirala bunnakyemalira selfishness na okubeera omusosoze mu luzungu gye tuvunulanga nepotic okusosola lugaaka kandeete muganda wange okero ndeeta obaliimu ebintu byebyo tulina okubyewala mukulembeze wetuddayo mukulembeze bw'amasomero abakulembeze abalimu bakola kyamaanyi nnyo mu kuteekateeka abakulembeze abagenda obagira mu bigere naye njagala mukyekkaanye ngaze nekirabo wobanga olinayo essuubi eryokuddamu okwesimbawo kijja kukalubiriza nnyo okuleetayo oyo omukulembeze wolabyemu ensa oba obuvumu okukulembera banno kitegeeza ki nti oba ovubidde bakiyita kuvubira omukulembeze ayinamu ensa oba agenda oteekawo enkyukakyuka mu community nja bagereza ku kisolo ekimu and association forum at the national district level to the best of my ability, uphold the constitution and code of conduct as per the law established without fear of him. So help me God. I shall discharge my duties as the interim president of the Uganda National Students Association of Clubs and of the Uganda National Society for Students Clubs and Association Forum at the district level to the best of my ability. Uphold the Constitution and Code of Conduct as per the law established without fear of failure. So help me God. Association Forum at the district level to the best of my ability. Uphold the Constitution and the Code of Conduct as per the law established without fear of favor. So God help me. I, Samuel Kamansi, do swear that I shall discharge my duties as the district executive committee of the President of the United Nations and Human Rights Commission at the district level to the best of my ability, uphold the Constitution and Code of Conduct as per the law established without fear or favor. So help me God. I, Akampunda Beria, swear that I shall discharge my duties as the Speaker of the Uganda National Society for Student Clubs and Association Forum at district level to the best of my ability, uphold the Constitution and Code of Conduct as per the law established without fear of favor. So help me God. Discharge my duties as the President of the Uganda National Secondary Schools Head Prefects Association and the Uganda National Students Association at district level to the best of my ability, uphold the Constitution and Code of Conduct as per the law established without fear or favor. So help me God. Erinnya Charles Samari nzize wano okurepresentinga DEO mu kibiina kya abakulembeze b'abayizi aba senior, naye nkubiriza abayizi nti kirungi nnyo okubeera n'obukulembeze obulinga buno kubanga tujjamu abakulembeze ab'ensa mu ggwanga lyaffe, naye nga bakyali ku ddaala lya secondary. Kiki kye mbakubiriza? Mbakubiriza bakolaganire wamu ne head teacher n'akakiiko akafuzi akatwala essomero, kubanga abakulembeze bano ab'abaana be bategeera bannaabwe be bakola ki bye bayitamu, era bwe bamanyi olulimi lwe bayinza okukozesa ne babayamba okusuuka ebizibu byonna bye baba bayiseemu. Okugamba abaana bangi nnyo balina mental health issues okuva mu lockdown,
kati bannaabwe babeera nabo bamanyi bye bayitamu ate bamanyi n'okuveeka biki ebisoomooza bannaabwe okuveeka ate abaana bano bajja ku ssomero nga balina ebizibu olw'okubanga administration sometimes tebitegedde abaana ne bakola zi strikes mu ssomero naye abayizi bano bwe banaakozesa obukiiko buno bwe balina bajja kuwuliriza bannaabwe bye bayitamu babiteeke mu report kubanga omulimu gwabwe kusaka mu ba students bannaabwe ne bakola report ne bagitwalira administration kati administration neetuula nabo neeteesa ne bakuba empenda biki bayinza okuyamba bannaabwe kati kye bafunye mu administration ne bakizaayo. That type of communication eyamba abaana bano obutawaawaala nnyo ne bakola obutabanguko mu masomero okukola strikes. Ekyo kyonna nakiwuliddeko, ekyo kyonna kiva ku ki nti abaana abamu tewaliiwo nnyo mpuliziganya kuva ku muzadde kudda ku mwana ate ne kidda ne ku ssomero kye tuyita triangle. Triangle erina okubeeramu omwana n'ebeeramu essomero n'ebeeramu n'eki n'omuzadde. Kaakati ba students leaders bano be balina okuyamba bawulirize abazadde bawulirize bannaabwe baleete administration nayo egende ng'ekwasaganya bwe wanaabeerawo tiimu eyo nti omuzadde awuliriza omwana n'awuliriza student leader n'adda ewa school administration empuliziganya eyo egenda kuyamba kinene nnyo kuba ekirala ekireetera abaana baffe okwetuka nga batuze tulaba ku mativi ku mikutu teri abawuliriza naye ate bakulu bannaabwe bano ba student leaders bajja kubawuliriza bategeere kye bayitamu bakireetera abakulu ate era banaatuula n'abakulu bajja kutuuka ku nzikanya. Nze nkakasa nti ebyo bibaddewo eby'abaana okwekalakaasa kubanga tewawaddewo proper communication skills but if we emphasize this at students level okwetuga mu baana ne strikes bigenda kuggwaawo. Ayogerezeganya n'abakulu bekikola ki bekikwatako ajja kuyita mu bakulembeze ab'amasomero ajja kuyita mu kakiiko ak'ekyalo oba ak'ecommunity waava. Bw'omuntu bw'abeera patriotic tayagala kwonoona. Omuntu ali patriotic tagenda kujja kuba madirisa ga ssomero kubanga bakozesa ssente okuzimba ki amadirisa ago tagenda kwetuga kubanga emiwaatwa channels we ziri we bayinza to give their grievances. Emikutu egyo we ginaaba we giri omuntu ono ayagala ensi ye tajja kulaba nga basuula akaveera tajja kuziba myala tajja kugenda kuba emmotoka z'abantu yoyo omuntu ayagala ensi ye. Amannya gange nze Nakamyone Byakuno nga nze akulira St. Elizabeth Senior Secondary School Mkowe. Ng'omusomesa ndaba nga ebibiina bino eby'abakulembeze b'abayizi bya mugaso. Lwaki bya mugaso? Ebibiina bino bituyamba nnyo okwongera okutegeera abaana baffe. Bw'otunuulira ensomesa empya mu lufutifuti gye waliise new curriculum, bw'ogyetegereza ennyo ensomesa eno ekwata nnyo ku muyizi. Kati bwe tuba nga tuyina ebibiina by'abakulembeze by'abayizi, ebibiina bino bituyamba okwongera okutegeera abaana baffe, okumanya obusobozi bwabwe, kiki kye bafunyeemu, wa woolina okubayamba, wa woolina okubongeramu obongereyo basobole okufuuka ekyo kye bateekeddwa okufuuka. Kuba mu nsomesa empya omwana ateekeddwa okufuuka oba okuvaamu omuntu ow'enjawulo okusinziira ku mwana wedda bwe yabeeranganga nti omwana wa leero singa oba omusomesezza ng'omuyisiza mu mitendera egyo gyonna omwana gy'ateekeddwa okuyitamu mu nsoma empya omwana avaayo nga mulungi nnyo. Ekitegeeza nti ensomesa eno empya nnungi esingako ku enkadde eri omusomesa yajjanga ng'afalaasira bibye mu kibiina kontenti we nga olaba bwongo bwa musomesa. Naye eno tugezesa obusobozi bw'omwana ate ensomesa eno ekoma ku kika kya mwana
omunafu emuyamba, omugezi emuyamba. Nti abaana bezuulira ebintu bingi nti otuuka mu kibiina ng'omwana yakusomesa, otuuka mu kibiina nga abaana bamanyi ebyokukola, naye ensomesa eno esoomooza abasomesa bataagala kunoonyereza, bataagala kusoma bitabo era bawandula, naye eri omuyizi aba afunamu nnyo. Nkubiriza abayizi baffe, nkubiriza abakulembeze b'abayizi oba mbasibirira entanda nti olunaku lwa leero tubalabye nga balayira. Baakola omulimu munene bwe twagenda ku Midland omwaka oguwedde, baaperezeza obululu ne babufuna ne bayitamu, kati olwaleero kubadde kulayira. Kino kye mbasibirira, babeere abakulembeze abalungi, babeere ekyokulabirako eri bannaabwe, tebatuswaza. Ffe ng'abakulembeze ng'abawanika baabwe mu by'obukulembeze tebatuswaza. Kibi nnyo omukulembeze w'abayizi okuba ng'ate yazza emisango, buli kaseera yaba tamanyi kiki kyalina okukola mu kifo kina mu budde ki, kiba kikyamu nnyo ekyo. Kiba kitegeeza nti bayizi banne tagenda bawa kifaananyi kirungi, ate agenda bayamba nnyo mu kuva ku mulamwa. So nga banno baba bakulonze nga bakwesize, tugenda kubakulembera. Kale entanda yange babeere abakulembeze abalungi nga bannaabwe babalabirako, nga mu luzungu waliwo akagambo ke tuyita point of reference. Buli kaseera tubakozese nga ekyokulabirako. Ndowooza eyali badde omukulembeze omulungi. Gange nze Wassa Joseph Emmanuel, President, Head Prefects Association Wakiso District. Kati ebintu byenjagala okuteekamu bifuula so important bye bino. Kimu, tulina abaana nga ebyaddala basobola okubeera abakulembeze, nga yakulagira ddala nti asobola naye nga talina support eyo. Kati eyo support tugiteekawo batya? Okubeera nga ffe abafunyeemu abalinawo ka support tubakwate mu ngalo, tubasikeyo, tubajeyo, tubaleete, tubalage nti namu kituufu musobola okukola ki. Okubeera nga ffe, kubanga gwe n'obeera leader ebyaddala, n'obeera leader nga gwasinga mwene ensi, naye ng'abantu bo toyagala bakwatirako ddala mu ngalo, toyagala basupportinga, awo obeera useless ebyaddala, kubanga gwe togenda sigalayo nga mukulembeze paka. Ojja kutuuka ekiseera naawe okoola, ojja kutuuka ekiseera nga naawe obeere ofuuke retired, kitegedde, naye nga walekayo oli omuntu emabegawo nga ye n'omulaba ogambirawo nti kituufu ono asobola okukola ki, okubeera nga nze, okitegedde. Kati ekintu ekirala kiri nti njagala nteekeyo kye bayita unity mu baana abato. Olaba nti ennaku zino ffe ng'Abafirika, sigenda kukozesa example ya Uganda yokka, naye ffe ng'Abafirika ebyaddala ennaku zino tetumanyi brotherhood kyekitegeeza, tetumanyi sisterhood kyekitegeeza. Osanga nga ffe Abafirika twetta, ofuta okukolagana twetta, lwakuba tetumanyi omukwano oguli mu kukola friendship, kitegedde, tetukimanyi ebyaddala. Osanga omuntu ng'agenda eyo wabweru w'eggwanga n'agula emmundu n'akomawo mu Africa ate munne ebyaddala. Naye kati singa oteekayo eyo relationship ey'okubeera nga tukula ffenna nga tweyagala ate nga twetegeera, tujja tuuka ekiseera tulwanirire eggwanga lyaffe, then ffe nga ffe tweteekeko support ng'aba students. Buyinza kwe kulaba nga mbeera gumu okubeera oyo omuntu mu biseera by'omu maaso agenda okuba nga atuukiriza ekyo buli omu kyalowooza, kuba ffe tuliwo kutaputa democracy, afe abakola amateeka, fe abataputa constitution, nti constitution ekolebwa gavumenti eriko, then ebagitukwasa ogitaputa amateeka gonna agalimu. Kati nga olaba ennaku zino abantu bakusiba nga tumanyi kikusibiza n'okola ekintu ne bakubuzaawo, tomanyi wakuwaabira, but ffe tuliwo okusomesa abaana straight awo okuva ku ssomero nti kino na kino tubasomesa emitendera gya amateeka. N'eddoboozi Bitubakayo Joshua, omukulembeze ng'akulira clubs mu Wakiso District, era nga ekituleese mu buyinza, ekindeeseza mu buyinza, njagala kuimprovinga ku mugaso gwa clubs mu ggwanga Uganda, naye nga nsasinzira ku Wakiso District
ng'era twagala nnyo okulaba nga tutumbula ebitone by'abaana okuzimba abakulembeze abenkya abalina obuvumu okwogera ensonga ezibali ku mutima. Ngira Nyabongo Sansa Victor David erinnya omukwanaganya era ssenkulu wa Uganda National Secondary Schools Head Prefects Association ne Uganda National Society for Students Clubs and Association Forum. Twatandika ebibiina bino okuleeta abakulembeze abayizi okuva amasomero gye bali okuba nti nno bajja babaako ne kibateesa mu ngeri y'okusaka ne mu ngeri y'okubaako kibayiga kibakoppa obukulembeze bw'amasomero amalala. Leero tuwandira wano ku St. Elizabeth Secondary School Nkowe mu kibiina kya Wakiso District Secondary School Head Prefects Association ne Wakiso District Society for Students Clubs and Association Forum. Babadde tabamiruka go bayita General Assembly kyokka ate nga mwe muli okulayiza abakulembeze abalondebwa mu mwaka ogwaggwa bwe twali ku Midland. Kati omulembe gwe twatunuulidde guli eddembe ly'obuntu, okwagala ensi yange gite mwoyo gwa ggwanga n'obuvunaanyizibwa buli mukulembeze wa buyizi buli mukulembeze wa muyizi bwe yandibadde nabwo ku ssomero. Kati ng'ekigenda kye tuliko ng'omukulembeze affe bwatukubiriza John Yoweri Kaguta Museveni atukubiriza nnyo omwoyo gwa ggwanga okuba nti nno abaana banayagala ensi yaabwe oba oli atunafana n'abakulembeze abaana abaamu ensa okwebona nti nno abaana twagala bagenda mu maaso bayige obulyake bayige obunyazi bayige obubbi bye tuwulira sente ezibbibwa. So twete abakulembeze abasaanidde abakulembeze abatuukiridde. So olwaleero Ssentebe atwala Bahidi Prefects mu Wakiso District alayidde era nga amasomero gonna agali mu Wakiso aga Secondary District mu kibiina muno kitundu ku go mu Lungereza kitwandise subscribing. Kale nga twagala tuleeta abantu abayimirira abantu abasobola okwogera n'okufuna emikwano bakati abaana bazze olwaleero wano weesanga nti no wegayaza afunye omukwano gwa St. Elizabeth Nkowe owa St. Elizabeth afunye omukwano gwa Hawa Secondary. Kale nga enkizo ebeera nnyo nkulu tusobole okuleeta ba CEO ba Stand Big Bag CEO ba KCCA abasaanidde ate abategeerekeka.